Bano ku kanisa ya Makerere Full Gospel nga bulijjo omubuulizi Daniel Mukuye yakulembeddemu okubuulira kuno era ebigambo bye byonna byagabanye n'abagoberezi ba Kristo byabadde byekuusa ku kugenda ebuziba awamu n'obutakoowa mu nsonga ey'okusiga. So when the Lord says launch deeper, Mukama bw'agamba ssuula ebuziba, what does that mean to you? kitegeeza ki gy'oli? As an accountant, Ng'omubalirizi, what does launching deeper mean to you? okusuula ebuziba kitegeeza ki gy'oli? As an engineer, Nga inginiya, what does launching deeper mean to you? okusuula ebuziba kitegeeza ki gy'oli? As a doctor, Ng'omusawo, what does launching deeper mean to you? okusuula ebuziba kitegeeza ki gy'oli? Ono agamba nti okusiga kulimu amakulu mangi era n'abaako n'ebyawandiikibwa byanokoddeyo okuva mu Bayibuli ng'alaga obulungi obuli mu kusiga n'obutakoowa kuwaayo. Problem with us Emirundi emingi ebizibu gye is the time between the seed time by'ebiseera wakati w'okusiga ensigo and the harvest time. n'okukungula. There is a time there. Waliwo ebiseera Praise the awo. Lord. Come But on. all in all, Naye mu byonna God comes through. Katonda avaayo. Okusiga y'emu ku nnono ez'obwakatonda omukkiriza nga bw'oginywererako n'ogiyimirirako nga buli kimu ky'okola okikola mu mazima, bingi by'osobola okuwangula era nga bikusembereza ddala mu kubeerawo kw'omutonzi. Not to a fisherman, Eri omuvubi all they need is fish. kye beetaaga byennyanja And they are in the lake era biri mu that is nnyanja full of fish. ejjudde ebyennyanja, But to a farmer, naye eri omulimi they need seed. beetaaga And the nsigo. seed needs to grow. Ensigo yeetaaga And the okukula. seed takes time. Ensigo etwala ebiseera. Hallelujah. Amiina. The seed takes time to grow. Ensigo etwala ebiseera okukula. Praise the Lord. Yesu And yebazibu. so I believe Era nzikiriza that Jesus would have told Peter, Yesu yandigambye Peetero, please keep sowing. weeyongere okusiga. Yagenze mu maaso n'alabula abakkiriza era abagoberezi ba Kristo ku bintu eby'enjawulo bye beenyigiramu by'agamba nti bibanga bye bigenda okubalemesa enkolagana yaabwe ne Katonda esobola okutaataaganyizibwa olwo nno ne batambulira mu bulamu obw'okwekomomma. And probably he would be leaning on a tree, Oboolyawo nga yeesigamyeko ku muti, on a mango tree, omuti and gw'omuyembe. saying, I have been digging all this long Mbadde ndima ebbanga lino lyonna, and I have not gotten any food. sirina kyenfunyeeyo kyonna. I have been farming all this long Mbadde ndima ebbanga lino and I lyonna, have not gotten anything. ne sirina I kyenfunyeeyo. have been sowing, Mbadde nsiga, but I have gotten nothing. ne sirina kyenfunye. I want to ask you a question. Njagala okubuuza ekibuuzo. What would Jesus say to Simon? Yesu yandigambye eki Simooni? Bw'atyo yabasabye bonna okunyiikira okugoberera ekigambo kya Kristo nga bwe kiri awamu n'okukikola okukitambuliramu nga bagoberera ennono zonna n'ebyo ebyogerwako mu Bayibuli obulamu bwabwe lwe bunaakyusibwa. We need Jesus Twetaaga Yesu to Kristo give us instructions okutuwa that ebirungamye are directly related to our situation, ebikwatagana nnyo ennyo n'embeera that are zaffe, directly related to our context, ebikwatagana n'ebyo bye tutegeera, so that we shall follow. tusobole okugoberera. Hallelujah. Nze Abe Munywevu, Gugudde TV agaguddewo.